Yogera. Kubanga one nze ndi certified citizen. Ekisooka weebale nnyo sitera kujja kuno naye mbaako nga ndaba buli kyokola. Ekisooka tuli Baganda n'emikwano gya Buganda egyagala Obuganda. Tukola nsobi okudisikasinga Kabaka kubanga tuli bakopi. Kabaka tebamulaba mu kamwa. Kabaka yatukwasa omuntu, Kabaka w'ebweru ye Charles Peter Mayiga. Ye Kabaka waffe ow'ebweru era ye mwana wa Kabaka omukulu. Ekyo kya bulimba bakaize ekyo Mayiga yeteekawo Muganda siriko owulirize nga we tukukiriza. Nasabye osirike kubanga Wamakeizi yogera. Oli ku muzigo gwo olina by'olidde oba tonnalya mpuuta. Nze nange njogedde ng'omuntu ategeera ate nkuwadde ekitiibwa. Sivaayo ku nsonga zitaliimu magezi. Kuva ddi nga abanaku abantu abajja n'obuzzi balaba Obuganda mu kamwa. Okitegeera Kabaka si munnabyabufuzi nti yeesimbawo. Ffe tuli bazzukulu ba Buganda. Kabaka alina abaana b'eŋŋoma. Bassangalyambogo alina abaana ababe. Kyogamba ffe twagala nnyo Kabaka okusinga abaana ababe. Badde nsaba buli muntu awe omuntu amagezi. Abantu balina ebigendererwa byabwe okukozesa Obwakabaka okugusa ebyabwe. Okweyuzaayuza weekuti tekwalingawo. Siganye digito yazze. Naye tetujja kusaba jjajjawo aba alina emyaka 7 wakajja kuno mirundi emeka omusaba nga mulwadde. Ekisooka okyebuuze. Kitaawo waalwala omuleeta mu meeting ya ku kyalo nti badisikasinge ku bulwadde bwe oba asooka mujjanjaba n'atereera. Olaba omusiru ng'agamba AI tamanyi na kye kitegeeza. Osoma body composition gestures ng'omusiru agamba mbu yabadde AI. Woba oyagala nnyo Obuganda genda e Mengo waliwo ofiisi ekwatagana ku by'amawulire obuuze. Okitegeera mugamba abataka babagaanye obba olaba Kabaka abataka babadde wa mwami President Museveni. Okitegeera balina eddembe lyabwe ng'eki ng'abantu. Kye mugamba mwe mwagala nnyo Kabaka okusinga maama Najjinda oba abaana be oba baganda be wabula olw'okuba g'oguze Friday oli kuno buli lw'obikkula mweyagala kuba nti nooteesa. Badde nsaba abakulu nazzi kuno ng'abakulu tebabalaba mu kamwa. Ono ye Katikkiro asinze okumalako ebbanga eddene akoledde Obuganda ate ayise mu kusoomoozebwa okw'amaanyi. Junior weeteeke mu bigerooza Katikkiro agenda okuddako agenda kubaawo atya. Ng'olaba n'omuntu atalina wadde 2 ku 3 ey'endagaano ali mu mwesaamu amaaso. Olw'okuba alina tekino evaamu n'eryanda ali mu kumanyiira omuntu Katikkiro Charles Peter Mayiga. Njagala nkubuulira amazima. Bwe bakwasa obusika tugeze Junior nga bakwasiza obusika bw'Abamirundi oba si gwasembayo obugagga mu family oba ki bonna woyita olukuŋŋaana bonna baba wansi wo. Okitegeera? Naye omuntu olw'okuba yayize n'okuscrollinga essimu atunulira mu Katikkiro mu kamwa. Katikkiro ye Kabaka w'ebweru yatukulembera n'atuusa ensonga zaffe eri Obuganda. Wali owulidde wa muntu kyasaba Kabaka ajje alabike? Ensonga lwaki bagamba Kabaka yasiimye n'alabika. Sigaanyi waliwo ebitatambula birungi naye ebyo si byaffe bawana inchi. Kiringa ku lunaku olwaleero kugamba CDF mbw'omanyi ebyo okuuma ensi kukulemye naye nga totrainingangako wadde emisinde gy'oku kyalo. Togenda nkuwadde mbwero DU wadde muchaka mudiskansinga ebirala mudiskansinga enkudi Obwakabaka mbuleke. Mudiskansinga ebintu by'ekisiru bye mutegeera mudiskansinga amayirungi bagataddeko omusolo. Ebirala mubireke. Okusirika tetulowooza tekitegeeza mu tetumanyi. Tubiraba. Oyo nze nali ntuddeko ne Charles Peter Mayiga omulundi ogutali gutali 2 gutali 3 nga mubuuza bibuuzo. Okitegeera golooza lwaki Kabaka takola interviews. Waliwo naye nga President Museveni azikola. Olwaki Kabaka olowooza tagama nti nno eddiini yeeno gye nsibiddeko
neba guy siye mwami siye kabaka Ronald Mwenda Mutebi netagenda mu busiramu tachiika mu lubiri tagenda mu masiro abantu balekeraawo okuyisaamu ate boolaba abo ababanja kabaka tebaagaliza Buganda omuntu ayagala kabaka amuteeka mu ssaala takera ku makya kumujaajaamya mu kamwa wake n'omutunuulira talina na profile picture ku ssimu ali awo kabaka ajjajje wali osi kabaka waba mulwadde agambye abadde Germany yagenze kuwummulamu wabula ate gw'olaga gw'olwala ogenda Kiruddu keesi zo bazikola wali eri ku 2 lwaki mumanyiira abantu mulekerawo okumanyiira abantu bannange anti Keizi bo bagamba nti balina right okubanja kabaka kuba Abaganda anti munnaye eddembe eriyitiridde baga omulembe Edda Amini yagambanga freedom of speech agikuwa naye freedom after speech okitegedde osobola eddembe ly'okwogera freedom of speech weeri naye freedom after speech eri determined by those that have power. Nosanga omuntu tamanyi na walifu za Luganda tamanyi wadde tamanyi na mutuba mwava Lumbu ye yatugambye mbu mama n'abagere please nze Keizi I'm a right person you cannot sisobola kuyingira mu mbozi zirimu bantu balalu he's a fool I cannot discuss him. Lwaki nkusabye osokoba muting is because sagala muntu kunja Samira nkwadde point zange unless you have any other question. Mulekerawo kati Lumbu ye tumujjemu is a fool. He's a fool. He's a ERS man. How do you expect him? Yagamba General Sale yafa. Yagamba ko ne kabaka yafa. Negwe Junior dalo wali Junior muzeyi wo asiba alwala nalinde seko kamera nga muzeyi wali kundiri nedera tukikolanga it is humanity okitegeera akobuntu kaiteberezaamu abaana b'engoma mubateekawa kabaka nekirala muntu alwala muntu yes waliwo tatambula bulungi Lumbu ye talina magezi ye tudamuna he's a fool and wherever he belongs they are fools. Kati bukyanga oba wali olabye ku kabaka ng'akola interview obanga bamuddamu olowooza tebazisabangako abantu. Ruto yabadde ku Twitter nga baddamu kajujujjuju ebibuuzo but kabaka tebamulaba mu kamwa. Kitegedde yensonga lwaki ateekawo Katikkiro tumubuuze ebibuuzo byonna bye twagala okumanya. Kati abantu ngo bamazeemu amaanyi aba AI. No. They are stupid. Tebalina kye bamanyina ku technology. Junior omuntu agamba nti ayinga omuntu empapula zeetabula nga omuntu atambuza empapula ng'omuntu atambuza emikono. Bamanyi AI kyeki. Classifications za AI bazimanyi. You are dealing with the people that are dropouts. Abantu ba product za Museveni eza umeya zeziri mu kwogera ku bantu. Case. No. Abantu ba Buganda si basanyufu n'omulembe guno olw'okuba essimu yajja. Okitegeera? Edda nga kabaka abamu bamuyina na mu ddiiro nga tebalina kye bakola kye bamanyi nga bagula buguzi kalenga. Naye kati you find a fool olw'okuba alina bajaaji ataddeko omukulembeze gw'ayagala kati mbu naye abanja kabaka. Omuntu gw'oliko tasaba visa gw'obanja tasaba visa anywhere. Tayitawe muyite Entebbe naye nga nawe ovaayo ng'otandika okumuleekaanira.
kati bana ba follower balumbuye bo kibaleseo. I told you he's a stupid guy. I cannot talk about him. So kati ate bano case bana baganti nti bo bagala kumulabako omutanda enyonte ebaluma. Bwana asiima tajja kulya ku pressure zaba bannaye omuntu omunaku mubi. Fenna tuli kubanga tulina Ssaabasajja, tulina Maama Najjinda n'Abagereka ne kubaako abaana b'eŋŋoma ffe tuba banaku okitegeera. Gwe bagambe guno gwe mulundi Ssaabasajja gwasoose okuba nga tali mu ggwanga buli lwanaafuluma nga abagambe omuyita wa TikTok obayita bakulembeze bamwe aba TikTok. Fenna Kabaka tumwagala fenna naye tuleke omuntu buli omu alina omumanya waagwa. Amanye ebyabayimbi abimanye, amanye ebyokutunda ensujju abimanye, amanye ebyokukolokola abikole. Naye balika abantu abasigadde bateese badde ensonga yange gusoose okujja wano nga nze nkugambye. Guys, oyogedde n'ensonga enkutteko bayizawe. Teri muntu ayagaliza Buganda ali mu bino bintu. Teri. Unless someone is spearheading it. Maapu za Buganda ziri wali Mmengo tebazigula wabula goli eno obanja Kabaka. Tomanyi masaza ataana agakola Buganda tolina nali omanyi n'ekika kyo tomanyi abamu bali wano babazaana mu bakojja baabwe. Nedda naawe. Abantu balekera obuvumo obwa Kabaka. Kabaka waba alina gwe yatulaga waali mujja waali tulaga omulala. Kati olinga agamba mbulumbu ye bamuzaala mu ssengaawe. Aneke. You had no kind words today. So batiimu njagala Kabaka batuuze akajanja. Batuule wansi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Owulidde muzeeyita amale byebyo. Keizinga. Byebyo bye mbadde gamba ne Kezi byennyini byakugambye. Kabaka Obuganda buba ne ba Kabaka babiri. Waliwo Kabaka ow'ebweru era nga ye Katikkiro. Ne Kabaka ow'omundu oba owaffe ye Kabaka abeera Ssaabasajja akaseera ako. Era Katikkiro ye Kabaka ow'obweru gwe baatukwasa gwe tulina okutuukirako. Ne gwe n'osanga omuntu Obuganda tebabulagira bane Kabaka takolera ku ntoli. Kamange Junior njogeremukko taata. Obeera nga gwe Katikkiro naye nga buli avaayo abantu abo ababanja Kabaka Katikkiro bamwogerako dde ebigambo olw'okuba Katikkiro abadde mu Amerika nga ne Maama n'Abagereka abadde mu Amerika boogedde ebigambo ebitakwatagana. Omuntu abanja Kabaka talina na certificate ya Buganda mu nnyumba tagigulanga nako naye ava wano abanja Kabaka bane Kabaka mumuleke bw'alisima alijja. Linda ko malo kuliriza ono Omumerika ojje. American girl koli Jimmy ogamba otya mukwange? Je ndi madamu ogamba otya oli mu Amerika? Nange Junior ngenda. Lwaki obuuza bingi? Njagala kumanya agenda okuteesa. Ndi Uganda. Teesa tuwulire. Yange ngenda kwongereza Kezi byayogedde. Bana babanja Kabaka bana babaira basuze enjala nga tebalina na byakulya. Omuntu ngenda asuze enjala naye n'abeeri n'ateeka ku TikTok n'abanja Kabaka.
bafa kinensi abanaku b'omu nsi muno nga bamazeeko Kabaka emirembe. Omunaka talina kyakulya, omunaka talina nekyaweera omwana we school fees naye ajja ku TikTok ng'abanja Kabaka. Ne bavuma maama n'abagereka ne bavuma abantu. Bana abanaku mwewumuzeeko banange nze nakukowa abantu abo. Nolaba omwana nga omwana musiiwufu nga talina kyali famire ye maama ali bubi tebalina kye balya bali bubi naye nga ajja banja Kabaka. Banaku mmwe mwewumuzeemu mumanye enaku yammwe mutambuza amenvu gammwe mutambuze bikajo muve ku Kabaka. Mumanye we mugwa mumanye we mukoma buli omu amanye kirase waagwa. Si mmwe abasinga okubanja Kabaka. Ebyange jjoya abanaku beewumuzeeko twakuwa. Ate be basinga n'olugezigezi tiwali munaku banaku basinga olugezigezi bye bazibe Kabaka Museveni aveewo Kabaka embwezo twakuwa buli muntu yenna omunaka talina kyali yabeera gamba gavumenti tujagala tebaagala kola bakola gwa kuvuma abantu. Kati Kabaka agenda kujja hayagalira tewala agenda mufosinga oba bana abagamba gavumenti tamanyina Luganda ali mu kutuwa opinion ku Bwakabaka bwaffe. Ate mwagambye Kabaka w'abantu bonna. Tandikiraawo. Yagambye Kabaka w'abantu bonna kati n'abatamanyi Luganda waabwe. Ekisooka anti oyinza n'okuba alimbalala nga tali mu Buganda nga byayogera si bitukiikirira ndowooza yaffe. Ekisooka njagala kusomesa case kimu alabika yagenda ku ssomero naye teyayiga. Ate nawulira mbu is a student of history, so I'm sorry bye ngenda okwogera case don't feel offended. Nkimanyi kuoli mu 1953 bwe bawangangusa Ssekabaka Muteesa owookubiri, it was Baganda's initiative to bring back their king. Towulidde ekyo kimu. Ekyokubiri case leka kwepankira ku bantu kulw'okuba wagenda mu America. My friend, people have got visas. Oshegede abantu bagenzeeyo. Oshegera leka kwepankira ku bantu. Eno life ensi ekyuka era ebintu bibaawo n'omulala nkyasobola okkeera n'agenda. Stop calling Baganda fools nga babanja Kabaka waabwe, ekyo si kituufu. Bannange ensi eno teyeetaaga nnyo kuvimba, tomanya Katonda budde bwabukyusa. Ekyokusatu case Charles Peter Mayiga ye worst katikkiro mu history. Actually asinga n'ensibirwa gwe baakuba amasasi ku byakoze eri Obwakabaka bwaffe. Olwekyo temukimanyi. Kabalimbe awo nga abalaga obwo obuzimbe bwazimbye bwe yasangawo already mu pipeline nga waliwo abali mu kukola. He is the worst katikkiro ate ye mubbi akyasinza okubba Obwakabaka. For your own information. Abaagala okumanya ebisingawo, there are people I can refer you to. You can go and ask Muzeeyi Mirundi. Taata w'omwami oyo amumanyi. Muzeeyi totuteekamu. Owulira gy'atwala olukomanda anoonya sympathy gy'oli agula ttiimu. Anoonya buwagizi. Saagala nteekemu mu bintu byenze ndi modole. Anoonya buwagizi. Nedda anoonya kunteeka mu bizibu. Nze poliisi nze gwe beeyita. No police. Tompaako difference. Okitegeera. So amazima gali nti naye ntuddeko njansibule n'amazima gali nti Kabaka mulwadde era naffe atuluma okubanga taliiwo. Naye Kabaka bwe yavaayo wano ne bamuleeta juzi mu kamera nga mulwadde. Abantu ne bavayo ne banyiiga Kabaka oletute Kabaka ng'afaanana bw'atyo, Kabaka bamutwala jjanjabwe, Kabaka waffe. Ate we bamutwala omujjanjaba ate temwagala mumubanja. Mwe mwagala kulaba Kabaka nga asikidde wano omukono ng'azaaye. Bannange mwe mwagala ki? Kabaka muntu ekitiibwa ate n'oyo kyabadde agambako kyembadde neerabidde ekyokugamba mbu Kabaka omuntu ekifuula Obuganda era ekibuyisa Obuganda kamukamu gwe Muganda the king is a chiefdoms ezibeerawo nti bano bakooki bano bava eri bavuma bano be bakola Obuganda abava mu masaza Anirule
Wanji Junior. Tandikiraawo. Leka nsubire muli bulungi. Ekisookera ddala ffenna tuli Baganda era twagala Kabaka. Ekitegeera naye omuntu asinga oleekaana nnyo mbu ye alaga nti ayagala ekintu ate mwana wattu aba takyagala ye aba ayina byaggusa. Abagagga bangi abatadde ettaffaali ku Bwakabaka bwa Buganda. Ne mwali muwuliddeyo omugagga n'omu ng'avaayo ng'agamba twagala Kabaka. Bali Kololo, bali Munyonyo, bali Naggulu, Bukoto, beeriira nkoko zaabwe na kusanyusa biwala byabwe. Neffe abaavu tulemereddwa okukola n'okubeezaawo famire zaffe zibaddewo zitya tuli mu kuleekaana Kabaka nammwe wammwe eriyo abaabula. Tusiba wano tulaba amawulire omwana wa gundi yabula. Waki tonyoonya bawammwe abaabula? Tomanyi bawammwe gye bali? Oli ku Kabaka, twagala Kabaka. Kitaawe ali mu ddwaliro Mulago, tomanyi nti alina Mulago. Oli ku media kwoleekaanira kitaawe yalwala emyaka 3 emabega, olowooza yafa. Ali Mulago, kigere kyavunda. Ky'okubuuza maama wo taata wange aliwa obuuza Kabaka. Ekitegeera. You people be serious. Ebya Kabaka tebibakwatako. Kabaka alina baganda be. Omulangira David Wasajja yebeera Makindi, akeera ku joginga kola ki ye nga wakitaga. Ye wakitagamba nti muganda wange aliwa. Kitegeera. Jajja w'Obuyisiraamu ali awo, omulangira Kasimu Nakibinge ye wakitagamba nti muganda wange aliwa. Abaana be babeera eri mu bisaawe bya Seno. Gw'oli mu kubanja Kabaka, enobo we balya ssente, basenga ba Kabaka we bali mu masiro bali eyo, bakeera kwevugira mu mamotoka ga bbeeyi. Gw'oli ku media twagala Kabaka, simanye Namibia taliyo, togendangako Namibia. Ole simanye Namibia taliyo, simanya baamusaddaaka, simanya baamuwamba, simanya ate Kabaka simulwadde, simanya ate biki ate olwamugjeeyo n'ayogera mbu ate Kabaka waffe mumuteeka mutya ku gundi nga akankana waati emikono. Kati ekituufu kyennyini mwagala ki? Baana mwe mwesonyiwa abantu, Junior, abantu beesonyiwa abantu, bwe kimu ne mukibuukira omukulembeze yabalema okujjako, ne mubuukira ku kiri, ne mubuukira omunaku, ne mubuukira akwata enswa, ne mubuukira akwata enseenene kwega buli omu mubuukira. People, Obwakabaka mbuleke, Kabaka alina baganda be. Olulyo lw'olulangira luli awo, mulangira kyali avuddeyo gamba nti muganda wange tumwagala. Wali omulangira yali avuddeyo nadda ku luguudo n'abagaba ne mu ngoberere manja muganda wange. Bali abamu bagenda na mu Amerika bali eyo basiba ku bikazi. Oli ku media oleekaana toyina za kulya lumonde wadde zirya kikomando, oli ku media oyagala Kabaka. Bagabe bajja batta. Lumbu ye yatugamba mbu baamuwamba. Junior nina kati ebyo bipropaganda byabwe bakola. Tebamanyi kituufu kyeki. Okyegera Junior. Tebamanyi kituufu kyeki, buli omu ayogera kike. Ono simanya ali wano, simanya Kabaka abeera mu Bidiko. Lumbu yali mu mpukwe ettake naye ye Katikkiro kati yatubuulira ebifaka. Lumbu yali mu mpukwe ettake yamanye ebifaka. Junior jebale baba. Aleno kati Junior olaba weesanga omuntu ali wabweru ate yategeera ebifa mu lubiri emmengo. Ali wabweru. Oshege nosinga Katikkiro ali e Uganda okutegeera ebiri mu lubiri. Katikkiro akugamba Kabaka mulwadde, ate gwe oli Taki mu mpuku oga Kabaka si mulwadde, Kabaka wenjogerera ali wano, Kabaka ate muwambe.
anti Gwe kati Lumbuye ayettaki Katikkiro ow'ebweru. oyo atalina matu. So you people bannaye mudde ku mirimu mukolerere abaana bammwe eri family gye mutambaala ngagga. Okitegeera buli bwakabaka mumalamu obwakabaka ekitiibwa. Waliwo ne kabaka omulwadde simanya wa gundi kisimanya wa Toolo simanya wa Bunyolo simanya waawa. Abaayo nga tebavaayo kudda ku media kuleekaana nti kabaka waabwe mulwadde. Nemmwe Abaganda buli kimu ne tukyovola Junior Abaganda balaba edduka. Okitegeera Muganda buli waleekaana abaako nekyaggusa. Lumbuye Katikkiro ow'ebweru Lumbuye anti yabibagamba. Kati boyagala abantu munenya babwerere Katikkiro ow'ebweru Lumbuye ali mu mpuku ettake yamanyi kabaka amanyi kabaka gyali kati bo bakole bati Case kye namugambye nti Katikkiro ow'ebweru Lumbuzi yamanyi ebiruma. Lumbuye ye Katikkiro kati ow'ebweru era kati baagala Lumbuye gwe babawo obwa Katikkiro era ye yamanyi kabaka gyali yamanyi ebimuluma. Fred Kajubi Lumbuye ng'ayina ka information ye lwaki temulondera ddala Lumbuye ali mu mpuku n'ettaka yeekwese yakeera okuwa information ne Lumbuye ono yalazeewa. Katikkiro ow'ebweru Lumbuye bintu nga si byangu. Wangi student man we were student of no batanatesa Golayika oli muloogi. Lumbuye yabibagamba. Ewe mukulu Junior. Wangi? Jebale ssebo. Naawe jebale. Jebale taata. Naawe jebale. Kakati embeera eri mu ggwanga ogiraba. Embeera eri mu ggwanga ogiraba. Oyo omusajja byabadde ayogera alimba. Bw'obanga onoofuga omuntu wa wansi onoomutera ku mmeza ekintu ky'ayagala oba kyala. Oba kitegeera. Nti eno bw'obanga eyagala bintu byo naawe tetubitegeera bulungi. Omuntu wa wansi ate Terezaamu odde. First organize your points. Tetubitegedde bulungi. Nadda olulala. Ntubye. Unaabitugamba enkya. Wangi ogamba otya? Ndi ogamba ki? Ndi bulungi. Kakati abantu ababanja kabaka saawa zino ne babanja gavumenti kyetaaga basooke bamanye
Government ya Museveni ye yawanga ngusa kabaka nemutwala oba basoke bategere kabaka yagenda atie bwiri. Ekyo balina okusooka ne bategeera. Mwa Museveni wawanga yakeera ku macha n'atwala kabaka n'amujja mu lubiri Mengo n'amutwala ebweru. Awo munange babeera batuufu okumubanja. Naye obuzibu obuliwo information gwe bagendera ku information wa principal waabwe aliyeyettake. Principal w'ettake yabawa information gwe batambulirako. Kaakati saawa zino batuuse n'ekiseera Katikkiro tebakyamuwalamu magezi bavuma buvumi. Sooka ofune wali network. Gamba Lubongo yakuwa eddaala walampe ku kitebe waggulu. Naye toyina network. Oli wa Fort Soldier. Oba oli Magere wa Bobi Wine yambuka omuti. Principal ayina emiti mingi. Awo oteese bulungi. Mulimba nammwe. Essimu yo nnafu. Junior, how are you? I'm marketing. Come here, okubuuzaako. I'm fine. Olaba Junior, eh? Mu nsi buli kimu okyogera n'ekituuka ne kiggwaayo. Ekituufu Bobi Wine byasuubiza abantu byaggwaayo. Ba Foot Soldier lwakuba tebaagala kiprocessinga mu bwongo bwabwe nti byakola ki? Byaggwaayo. Okubanja kabaka tekina we kijirako Museveni. Mu kusooka baali babanja basibe. Abasibe babavaako kati babanja kabaka entebe gye basookako entebe ne bagivaako kati ne badda ku basibe nabo ne babavaako kati essaawa zino bali mu Bwakabaka babanja kabaka gwe batalinaako na buyinza wadde baleekaana buleekaanyi. Ekyokubiri ekisooka omuntu yenna okuggwesaako ebintu byagamba abantu mugira mubeera kwani oyo omusajja ono eyabba ssente simanyi baamuwa ssente simanyi yaani oyo Mpuuga. It's okay. Mugira mukuba mpuuga. Kabaka mugira mwesonyiwa. Kabaka alina omukazi gwe yakeera ku makya n'agamba I do. Yalina olukusa olumubanja gwe Foot Soldier. Olina data wa 5. Oli mu muzigo oyasaamirira ne Land Road tonnamusasula. Ba baby mwetereze. Nawe sooka oyonsa omwana. Bannange. Omwana ali awampoganira sooka oyonsa omwana odde. Wamma wangi. Mukuru Junior jebale boss. Nawe jeba. Nange nkulamusiza nnyo webale omulamu ago. Naye kyensooka ku basajja bano simanyi ba Foot Soldier. Ekisooka munansonyi okozesa olulimi luno naye Abaganda musooke mulokoke enkwe kyekisooka mummwe. Mwenenye mwegayirire ne Katonda abasonyiwe. Kuba kati mwefudde nti mwagala nnyo kabaka era simanyi Museveni ye yamuwambye. Okumanya muri batumbaavu Obwakabaka ani yabubawa era ani yabuzaawo. Yes, ani yabubawa naye kakati mulemedde okunoonya abagundi bayite wa muzeeyi simanyi mbuuza abateesa mbu simanyi Museveni yawamba kabaka ani yabawa Obwakabaka ani yabuze Buganda buli okufuuka Buganda. Kakati Museveni mwagala abalere ku bisambi mbwammwe akuto kabaka wa mwamuwadde abakomezaawo ate mutandise kumumanyira mbuye yamuwambye amuwamba amwagazaaki asula buwe oba awamba kabaka amuyambe ki. So mubeereko serious namwate fena twagala kabaka wa buli muntu kuba kyebava bakomyawo Buganda nti naffe kabaka bwaba omulwadde naffe tekijja kutusanyusa naye ate mwe mukisusa nti ate muzeeyi yamuwambye yakwataganya ne Katikkiro kakati amuwamba ate nga omuntu akuwadde ataddemu akuwambe kuba nti kitegeeza nti nga yasaze omuwamba tekyetaagisa muwamba olubiri tulusalako busazi okitegedde wanji taata sobane mujewe njayi yamwe bakendeze ku njayi ne walaji mufune byokola mwesonyiwe enkwe Junior jebaleko linda mwama alise kuvuga wamwe kubanga kakati byonna bye mubaddeko Bobi Wine yatugamba nti tuyinza n'obutatuuka 2 mugumu ebyo ne biyitawo
nti kati ndi wano ku TV ndi kumulabisa buli omu akole kyasobola biganyi mugenze kumpuuga kati muwalampye Katikkiro kati ate muli ku Kabaka munaawulimba abantu mutuuse wa miyayu mmwe mwenna mukolera muzeeyi tukimanyi teri atakolera muzeeyi Bobi Wine wa muzeeyi Lubongoya wa muzeeyi asiba museemwayi nga atutte information naye kati mutulobesa mulimba abantu buuza muganda wa Lubongoya basi wa UPDF obuuze ne Lwanka gyaliko mukata ate ye secretary wa NUP muri batumba okumanya abantu mu obwongo bukola bwosa Lubongoya alina baganda b'emmagi so ama webala lw'omukutugo ate lwaki gwe buuza ne Lwanka gyaliko muganda wa Lubongoya kakati muri wano mubuzizo omusajja emirembe bwate Museveni yamuwambye Museveni alina obudde bwa Kabaka obumuwamba mugende musiko mulwane kubanga abantu mubalimba kino tuzaako kino tugenda kwata muri mu nkwe za kisiru mweryamu enkwe musooke mukwatagane ekyo muri kiyiga n'obufuzi mujja bufuna naye temuyinza fuga nga mmwe kamu mweryamu enkwe buli omu ayagala kuyisawo message muzeeyi amusasule yani gwata nasasula ana atanalya sente za muzeeyi twogereko ku mazimaani tewali so kakati tubamanyi tukukusana mu sawa 8 ogw'ekiro tubavuga mu motoka zaffe nene mudda ne mulimba abantu Kabaka muzeeyi yamuwambye imagine muzeeyi alina obudde bwammwe yagambye munoonye kuvu munuune oba musiike pancakes kuba mulayika temulina byakola kati bye mulimba abantu byabaweddeko kati ate muyingidde mu Buganda munoonyeyo obutambo obulala kati kugenda n'oleeta abantu n'oleeta ne Lumbuye imagine kati Lumbuye agambe kyensi Lumbuye agambe kyensi mazima era bawulirize ekyo okuva mu kamwa ka Lumbuye tubeere serious kuba nze naye ye Lumbuye lwaki temuli sharp kati nga Junior neye eyekolera sente ze ne ku mutwe gwe ku magezi ate ayina mwa tayina kati ukwate Lumbuye ulaba avama amasira mu mutwe omwagaza ati temuli naye musooke mwesonyiwe enkwe musooke mwese abetolodde Bobi Wine benyini be bamulyamu enkwe naye yenyini wankwe dabwakwata Lubongoya mbuye senior secretary imagine kakati sinyonyiye wa tribe gwatolabi kati muganti abaganda naye kibina kya NUP ani muganda okuleka Kyagulanyi kakati okumanya muri bankwe kyovala mwajjayo mpuuga ne muteekayo senyonyi kubanga mukozi namwe mujjeewo okuwudisensa abantu mubayiyizeeyo ebirala kuba babakoowa mubalimbe nyeki toyina nakyoteesa toyina naddala mu ababooda abatalina byakukola toyina kyoteesa kulimba mugende munoonye ebyokukola mufune ebyokulya muleke Bobi Wine areceiving sente buli lunaku yayongera bagagawalako abaana bamwe tebasoma babatomera ne bafa ne mubeera nga temuyina na kyemulya naye mu kifo ky'okubuuka ne manti babakozesanga kondomu era mukyali munzikiza gye lwaki temulabuka abasajja bayongera bagagawalako bantu mwe obudde bwe bumala gamba kino ekinyamulenge kisirike obudde bwakyo bumala ogenda kulimba bulimbi linda Muhammad mukuma kwekalakasa mutandike kuba bintu by'abantu wano tewaliwo bagenda kwekalakasa ebyo bye mulimba abantu mbwe kiri Kenya kiyinza okujja Uganda testing akolabe wabeewo ayimirira ku kkubo kati Museveni bamumanyira bwebati ye munaamumanyiza naki anti kati toyina kyogenda kukola kubanga saawa ya kakati mwasame mbwe kiri Kenya kiyinza otuuka Uganda mukigezeeko mulabe otegere nti owendongo toyinza mukompeyaringa ne yayingira mu Kisaka boss kati munaamugisaako gitaawa ne wala gigwe musiibamu
oba nakabanga kamwe olowooza Museveni we bateba ono omugisa ke yenjayo mwe abanyamulenge mubeera uno ne mwasama muwaza manya baganda bayinengo mwabasirumani awone already omusajja mulwadde namwe mukimanyi n'ekibalemye otegeera kwa musiru gwa totegeera gwe kino kimatama okumanya totegeera abanupu bakayo babanja kabaka abanupu bakayo babanja kabaka biveyo nga bimaze okulya embizi mumuleta komedi Debo, kabaka wa fefe natumwagala naye tetujja mubangisa mu byobufuzi mujjemu ebyobufuzi mu Buganda. Kabaka tayogera kabaka tebamuteeka ku interviews. Naye mukyokyo otegeera ate mubiyisa mu muzeeyi mbu muzeeyi yawambye. Kati awamba kabaka mwagaza ati nga yamuwa obuyinza. Tomanyi nti yamuwa obuyinza musiru gwe. Ani yakomyawo bwakabaka muzeeyi. Gwembwa okera tya kumacha n'ogamba Museveni yateekawo bwakabaka ulira omusiru ono. Ani nyoko yabuteekako totegeera gw'olimba nyoko yabuteekako tumbavu nyoko yabuteekako byaja bipama mbiswa kati ate bituuse bitandise okumanyira kati gwokere kumacha gwovuma ng'amazi kiringa amazama kubemu omuggo wagambe mumugenda kwekalakaasa ebiri Kenya wabeewo eyeriwa kukubo mulabe tali agambye ejja kwekalakaasa naye nawe bw'oba oyogera teekangamu ku magezi gwe mazigwe naawe ate nga mwe mwennyini oba biringa byayonkamatako gante gwembwa mubuukira Katikkiro lwaki tebakulondanga Katikkiro lwaki tebakulondanga Katikkiro oba lwaki tebalonda nnyoko lwaki balonda Mayiga kitegeeza yakudalina ekigendererwa kuma kyakugamba kyoba ogenda nakyo olinga amazama kubemu omugabanu po bakabe bebabanja kabaka linda bane musoke mulinde yawo temwina byakulya muzunga gwazunga kirabe kiringa omulambo ogufunda amazzi tuuliziganye banna ate enzunga nze ndinga gwe mukwate kabaka mulaza bafundu soja babera manya kya boda manya biki gwagamba fatu bera banaku oli munaku oli mutapaka omuntu obaba musima ne mumubuukira kati mubadde temunava ku mpuuga naye atali n'empuuga bulijjo senta tewali asajja bayize lwakuba nti mpuuga atamanyi byakwe byagenda kwekweka mabega wa kamera yazirya mu butongole gwe emitwe gyamwe girimu obusate propaganda agereke mwanyanga amata amabisi agalimu enfunyu ekikulu mwagala kweteeka mu ntebe gye mutaliimu ojja kisanga kyonna kizimbe neewamwe tewali bakatikkiro muli batumbaavu gwe musiru naawe mwogera nonsense musooke musomesa abaana bonna bali awo batudde tebakyasoma bali awo babonaabona naye mulimu kulimba bantu tumbaavu balimba ki amazima gamuyita obulimba ojja kisanga kati kyonna kyazimba olubuto embizi yakizimbye olubuto kiri wano kyasama nti manya abaganda muyina enkwe mbwe abanyamulenga waliwo abasinga enkwe mulinga amatako ku mannyoko biyina enkwe byebisinga n'okulya naye naawe junior beera siriyasi bavayo bate ne bakera ne bavuma tribe yo ne bavumiramu naawe ng'otunula butunuzi n'otajjaako eyombwa naawe omanyi gye byava ebyo bimazi beera siriyasi naawe temukkirizanga zino mbwa kubamanyiira okitegeera teri alumbye Katikkiro teri akoze ekyo oli bamubanja muntu waabwe okitegeera bulungi oli bamubanja muntu waabwe teri akedde muvuma teri akoze eki ate kino kiri mu kwasaamirira wano nekigera ku mate ne kivuma abaganda byava kyogamba Museveni yateekako kabaka kuva wadde tewaliwo bwakabaka Junior ogamba otya n'ekivudde eri kijja kisiriwalira wano genda mu maaso nyabo kati gwe lindako nyabo w'amasoko oteese ndabe ki nze kyemadde nsaba buyambi bwo Junior toyonoona naawe vibe kati buyambi bwaki obudde buno sawa emitwalo 15 naawe ndeka nkola mu bank of jangu nkuwase genda mu inbox yange nkuwase nkuwe sente Junior bana abantu bakeranga wano kujja kuvuma bantu okitegeera bulungi bana abasajja bajja bali bubi nnyo n'okusinga bwe mulowooza
Nolo okuba budde buno abantu babaniriza bye bikyasinze n'okubba amataka bino ebisiraani mwana. Bye bikyasinze okubba amataka mu Uganda muno. Bye bikyasinze okutulugunya abantu n'okisanga nga kyabba ettaka ly'omuntu kimutulugunyiza kimusse n'omutta. Naye kiri wano kyasaamira bwasaamirizi nti manya Kabaka manya biki bali babanja muntu waabwe. Tavaayo kutyoboola abantu si buli omuntu kati kugera okutya ku makya n'ogamba nti manya Abaganda biki basiru balina enkwe. Ebyo binyamulenga bye bisinga enkwe. Kyonna kiringa amaze amakubemu omuggo kiri wano kyasaamirira. Nawe tereera abakera batya ne bajja ne bavuma manya Abaganda ng'otunula butunzi nawe n'omuwa obudde oyo. Gwe kati gwali situka n'ogera n'osenga embalala. Gwali situka n'ogera n'osenga embalala. Bo be baava eri ne bajja wano. Ate bali mu kubavuma musirise busirisi. Abasajja babula bajja mu mayumba kubafulumya bweru amataga bagatutte buli kimu bakitutte. Okitegeera bulungi. Ate n'ekyokubiri kye njagala ogamba abantu. Si buli muntu akkiririza mu nkyukakyuka nti aba bubi. Okitegeera. Sigamba nti buli omu ali obubi yakkiririza mu nkyukakyuka. N'abali obulungi bagikkiririzaamu. Okitegeera bulungi Junior. Nemana abaniga balekerenga awo okujja okuleetana n'emivuyo nti manya Abaganda oyo kasasiro twamukowa bulaza. Nze siri Muganda, nze ndi Munyoro. Okitegeera bulungi. Naye kasasiro w'okuvoola abantu ffe twamukowa. Kubanga abantu tubawasizaamu tubakoze batya. Katono singa akeera ku makya na kati gwe Kabaka omunoonyanga ani? Wawulidde nga mmanja Kabaka nga nze. Gw'owulidde mubanja. Sokoze memule y'emabega owulira oba n'abadde nga mmanja Kabaka. Waliwo abamubanja naye temubabulokinga mubaleke. Ate si banuupu sigamba nti nuupu ng'ekibiina kye kibanja Kabaka. N'abataka banuupu abagenze okubalaba. Naye bino biri wano byasaamirira bwasaamirira biyiwandusu. Abanuupu bokka si be babanja Kabaka. Okitegeera bulungi. Si be babanja Kabaka. Katikkiro bamubuuza taddamu. Ali mu kwekubangalo taddamu bamubuuza kino ali mu kwekubangalo. Abantu vaayo ojjo baswazo bagambe nti Katikkiro nti ababadde babanja Kabaka wuuno wano. Baswale. Naye ate nawe tovaayo kwogera kituufu. Ate bavaayo ne bakubuuza amazima ky'atovuma. Kale naawe gyebale. Omwami oyo bwana Nuupu ensonga yeri kindo ensonga etegerekese. Kati ensonga yange eri nti nze mbadde nkuwa kirowoozo kubanga lwaki teweesimbawo ku kaluula akaluula akali mu akabindabinda ne weesimbawo kuba nze ndaba osobola. Olina ani baaba? Ngamba Junior yeesimbewo. Badde neesimbewo. Kankirowoozeemu neesimbewo baaba obadde oyagala. Kubwaye mupi n'ojja e Kampala oba n'ebitundu ebiriraanyeewo. Badde olaba oti. Olaba nsobola. Ndaba osobolera ddala. Kambirowoozeemu. Ngamba wekkiririzeemu kuba ffe tugenda kuwa obululu ffe basuli banno. Tugenda kuwa obululu ffe obukutte. Gw'olonderawo baaba anampa obululu. Oli mulonzi waawa. Ku kitewulizi kwenondera. Kisangibwawo ekyo. Ojja kwesimbawo waagwe mbuulira. Naye ne tukulonde. Moko. Kankuddire. Genda maaso gwe. Gwe Junior kyembadde ngamba abantu wano balemenga tukwata bubi oba balemenga kukwata bantu bubi. Omanyi Kyagulanyi abalinya ku bwongo kyekizibu kye bayina nti buli nsobya n'abanga wano mu Uganda bajja gitunuliza Kyagulanyi kuba lwa nsonga yatambulirako amawulire. Okitegeera bulungi yaliko amawulire
Yaliko amawulire kati ne bw'atavaayo kwogera kintu kyonna era bajja kimutunuliza mba mugambe nti Kyagulanyi yakoze eki naye nga nammwe abavaayo ne mwogera ebitakwatagana sooka ng'onoonyereze omanye ani akedde okubanja kabaka okitegeera bulungi bantu bangi babanja kabaka bonna si banuupu mulimu n'abeNRM. Okay. Mbazi bagamba kimu nti Kyagulanyi yabasuula ddalu ne bw'aba amalira mu mukazi we ng'alowooza Kyagulanyi. Kati mwe lwaki abanuupu muvuma Katikkiro? Ani avumya Katikkiro? Katikkiro balina bye bamubanja na bye bamubuuza wakuba nti yakitwalanga okuvuma. Bamubuuza bibuuzo ebibuuzo abitwalanga kuvuma okitegeera. Bakeera ku makya kati okugeza Mpuuga yabba ssente bamubuuza ssente watwala zaaki nti temuzannyira ku bantu bavudde Mmengo okitegeera bulungi. Kati ate nze kijja kundeetera okwesiga ennyo omulasita anywa enjaga okusinga ab'amasuuti abo. Abalasita abanywa enjaga nja kubeesiga nnyo nga ne bwe musanga mu ghetto muwe ekitiibwa okusinga abo bazombi. Doni Asia wanje ye ng'onyirira bannange nga weeyongedde okusana na mwana wa maama. nkole ki? Sooka olutuwe. Katonda yannaazaako ebisiraani byonna okuva we nayingira e Dubai. Sibanya gwe omu ku baasabira 10 va mu kkomera. Ndi omu ku bo. Banne ng'onyirira kimami. Katonda yamala alakkiriza nansindikira omuliro ne gookya buli kintu kye nnali nnina nga kuliko ekisiraani. Kati nasigaza mirembe ndi eno ndiisa butisi papa. Omanyi nagenda ne neeyingiza abantu mu nnyumba yange e Kampala. Kati abo abantu benayingiza mu nnyumba kyayika bajja n'amalogo ne bagayiwa mu ngoye zange. Kati ebintu byali biganye okutambulira ddala nga we nabibala. We nalinnya ne nzija ne Dubai Katonda nansindikira omuliro ne gookya byonna. Kati nze ndi wano simanyi nakumanya kati ngoye ennyambala za bukadde tugamba ndi awo simanyi nakumanya. Akasawo kokka kenkute kali wano ka bukadde 2 kugambye obulamu butambulira ddala nga we nabubala. Ake kasawe? Ka bukadde bumeka? 2. Jange nanfuka bannange nga kabbeeyi. Kabbeeyi ddala nno. Message ndaba eyingidde teziba ssente mukama. Naye nga full figure alekeraawo okusiba abaana b'abantu. Kyokka kyensobola omugamba. Neno naawe akwewerera ate full figure ajja kusiba. Nze takyansobola kuba kati ndi mutuuze w'e Dubai agezeeko. Thank you so much. Kati olonze mbonze ngakeera ku makya nga nfuluma ewange ku apartment ngenda kunoonya mulimu. Afa abantu abamu tetwatondebwa kubonaabona. Si mu bubi. Full figure nze takyansobola. Yaliko wano ng'atambulira mu mmotoka ezirimu essi. Naziira katono afwe. We yabadde Dubai. Yali wano e Dubai anyumyanga agimazeemu ebbanga. Naye Cumi akulika ekkomera. Lumi Cumi yambuuza. Agambye bambi she's in depression. Nedda musooke mundekemu konze wembeera mu bantu I'm so calm cause mbeera mu bifo bya bbeeyi
kati saano wentudde wano neetoloddewo offices neetolodde abagagga mba ndina kubeera hamba wembeera eri mu bamufuna mpola mbeera mu kabinenti y'abanaku nendyoka mbawoggani ati eyo okolayo mulimu ki maama? Ndi influencer ndi investor byonna ndi eno ndi omu ku bagasigasi. So oli influencer? Ndi influencer, ndi marketeer, ndi tiktoker, ndi socialite. Ebyo okole Dubai? Yes. Olo marketing business zani? Aze gwe nkolako oba oyagala nkulangire oba oyagala nange gwe kennyini ndi awo. Naye nga mirimu gitambulira ddala bulungi bambi. Kati obadde onyumiza Chumi? Omulimu gwe nsinga okukola gwe mulimu ogw'okugattagatta. Omanyi nakola Mascom kati nze ndi wano ngattagatta. Wakola biki? Nkola omulimu gw'okugattagatta. Ndi mugasigasi. Wakola masi ki? Nakola Mascom. Kyova olaba nze nsobola okubeera mu bantu abanjagala n'abatanjagala naye ne nvaawo nga sirina buzibu. Kubanga nakola public relations. Ora banange madam influencer. Kati obadde ngamba Chumi yagamba ki kati full figure ave ku bantu? Full figure avire ddala ku bantu abaana be bakuze. Afe ku baana be full figure afudde nnyo ku ffe ali kwerabira abaana be bagera nakuvaayo babeere nga tebana bakutuuzibwa bulungi kubanga maama waabwe ndaba ali bize kufa abantu abaakula edda. Afe ku baana be bambi si mu bubi. Nalabye Abba Frank atandise okuleeta buvidiyo ng'avuma abantu mu buleetereete tubuteketeke ku peegi zaffe. Ensi emanye nti avuma asiba abamuvuma naye ate gwe twayigirako okuvuma bayira nze okuyiga okuvuma nalabira ku full figure. Okitegeera bambi Chumi yeetolodde nnyo ekumya naye Mukama yeebala okumutaasa. Chumi lumu yambuuza n'angamba naye Asiya ffe ekikazi nga tukiwadde ssente nga tukyegayiriridde Asiya gwe kiza kityo okubeera ng'ekikazi kikusonyiwa. Ne njagala mugamba amazima naye maama amba kansirike. Gwe full figure amuwaki okukusonyiwa? Nze sirina kye nnamuwa wabula maama wange mulamu. Junior tewesimbanga ku muntu ng'akyali ne maama we ne taata we. Okujjako nga talina nkolagana na famire ye. Naye bw'aba nga alina enkolagana ne bakadde be oyo tasoboka taba wa bulijjo. Kati gwe maama wo mulamu? Maama wange mulamu, taata wange mulamu, baatuzaala abaana 8 omusajja omu. Gye bali bonna nze bakadde bange alhamdulillah. Kati nze full figure nali mwetagako kimu maanya ge gacheka. Nakanguubi Jennifer bas. Kyokka kyali kimala full figure okuneesonyiwa anvuyeko. Simu wamuloga bulozi? Nedda saamuloga nze mwennyini ndi musambu. Na gudi guba musambu. Gwe amasimu nga baagala kumuzijja ku mulamwa. Kangende nkwasaganya emirimu gy'abakama bange Junior nkubuuzizzaako. Nja kudda olulala. Abasajja be bakubidde? Nedda kati kisinziira. By the way ennaku z'omwezi nga 13 tulina alien skin e Dubai. Nzikirizibwa okuyisaawo obulanga bw'abakama bange. Buyiseewo. Ennaku z'omwezi nga 13 tulina alien skin mu Dubai. Ennaku zituweddeko. Tusigazizza ennaku mbale bubale.
mujje ffenna tubeerewo tugenda kubeera wano eddeira ewa DJ Ram ku Venom African Night Club n'abagambye ordinary ya dirham 10 ate VIP ya dirham 2 ntwaye n'omukisa guno okuyozaayoza papa wange gwe bayita Dithan Saalongo wa Naalongo. Hey, wenjogera Saalongo wa Naalongo mba ngamba Shathan Promotions. Happy birthday papa, happy birthday the CEO, the boss papa of Shathan. Olwalero enaku lw'enkya tugenda kubeera wali eri essatwa nga celebratinga birthday ya papa mujje ffenna tubeerewo. Mpozi n'ekiraba mikwano nkola visa, nkola freelance, nkola fine reduction, nzijjamu abscondi, nkola police clearance, nkola outpass, byonna just knock my inbox. I have the best services. Wali ekirala Junior. Nze nseka busesi kubanga byonna gwabikola ebyo byonna. Ate ne waliwo byesibaze. Nsiba nviiri, ntunda kigere ky'ente, ntunda ekigere ky'enganya. Naye bangamba nti n'abasajja obabeesabeesa. Abasajja sibabeesabeesa kubanga nze mu nsi nategeera ssente. Nze bayidhawe kankubuulire. Nze bayidhawe kankubuulire. Okimanyiko nga nze okuva lwe najja e Dubai sibeerangako awo n'endowooza okwegatta. Sikulimba. Kubanga kankubuulire tulina obutaapu. Ate akataapu k'okuddungu wano kali ku muzuuli bwe kati. Akataapu ke kati bayidhawe nkawulira. Anyumiza ago yako ate amaazi ga wano gabeera gabuguma. Gabeera gabugumirira. Gwe soko mbulira akataafu Doniasi akataapu ako. Bwe buno obuto omanyi kati abantu zinensi they don't lack water. Amaazi we gali. Kati baagera ne batuteekera ka pressure mu kataapu kano ke tukozesa okwetukuza emabega. Kati gwe weepimirako oba oyagala kukuba ennyo ng'okakubisawo nnyo oba oyagala kukendezaamuko ku pressure ng'olaba weena okugumirira. Okeekuba munda eno nkutidde ne weepimira okakuba wakati wa clits kati n'otandika okwepimirako obwomi obubaawo muve mu bino n'odda ku mutabani wa Firaawo n'akumalako emirembe n'ayendako ono n'ayendako oli n'ayendako ono n'ayendako oli mufaaki kwata akataapu owulire emirembe egiri wali obeera mu kinaabirongo owogana wekka. Doniasi akataapu kawooma bwe katyo. Akataapu kawooma obeera wali weena n'ozibira n'obeera nga gwe bakubye amasannyalaze n'ovaako mu nsi mw'oli n'ogendako mu nsi endala oluvannyuma n'okkakkana omutima ne gudda ogenda okufuluma bathroom ng'omaliriza okunaaba nga tolina ky'obanja nga ne woolengera wali abeegatta naye n'obeera awo n'obeera mu relationship n'ekumalako emirembe simanyi buli kaseera kweraliikirira omusajja simanyi biki mufunye endwadde mukoze ki. Nafumbirwa kati gwo kawoomerwa. Nkutidde kanyonyogera n'owulira ng'obulamu bukomyewo. Kati weepima otya? Kati ketugawo kakutte. Kati weepimayo otya? Nedda kati okwata akataapu bw'oti kati osobola n'okusalawo nga okakuba bw'okazikiza nga weepimirako. Bannange ng'ate okawoomeddwa. Anyuma. Fe abakazi abanoonya ssente omuyimu gukyatusumbuwa ffe Katonda yakeera ku makya n'atuteekerateekera obwo obutaapu mu binaabiro twasigaza kimu kunoonya ssente omuyimu we gujja nga tuyingira bathroom nga twekwatira obutaapu waffe ng'obulamu butambulira ddala nga bwe twabumala tetulina ndwadde nze nagudi sirwalangako wakazi be infections nga zivaawo. Kati akataapu toyinza kakozesa kabuzi. Akataapu ko kakuba mu kifo kimu. Ky'oba olina okumanya essanyu ly'omukazi lisibuka wabweru terisibukangako eyo munda
eyo munda abasajja be banyumirwayo naye ensanyu ly'omukazi kyoba abakazi tubayamba buyambi okuba waako kubanga eyo mutukuba eyo munda gye mutukuba eyo teriiyo mirembe wadde mutulumya bulumya n'osanga omwana nga baamukuba ebitundu by'ekyama ne biga olubege naye nga yaaliwo kimu kuteekawo simanya ataddewo kabuzi agaayiza amagulu osanga omwana nga muto naye ng'ebitundu by'ekyama bimulinga empuku kuteekerawo Abra mukazi gwende ngebitundu by'ekyama bimuli empuku ebitundu by'ekyama nga bimulinga empuku nga koona kato kanyirira kashala na bushalani bwe kati ogenda okatuusa mu bululu amabeere gakyali mato naye nga baamukuba ebitundu by'ekyama byaga olubege biringa empuku n'olyoka okaggwamu ng'olinga ngwa mu mukazi ow'emyaka 10 kyokka ate osanga abakazi ab'emyaka 7 nga ffe n'osanga ng'ate tumiima bangamba mbu Dubai bakuba obuweta ne busenguka bituufu naddala babulina balekerawo okwegatta nekyali Dubai wali siriimu abaana babeera egendereza ekitegeera naye kati obuweta babukuba ne busenguka naddala abaana bakola ku bikubo balina obbakuba paka obweta busenguka jjukira kati abaana jjukira gye bakoma okukuŋŋaanya obupataani batuuka ekiseera omanyi omukazi buli lwe bamufumitafumitanywa atuuka ekiseera n'abeera paralyzed nga ye takyawulira bitundu byakyama n'abeera awo era kizibu okuwasa malaaya n'amala wiiki ewuwo nga gwamukuba wekka aba yamanyira ebintu ebyenjawulo kati eyo gye bagwira ku badinka bano abali abunomo n'alyoka agumusimbula akaweta ne kabulira ku mutima ne batandika okuwoza kansa simanyi biki simanyi yajudde olubuto nga kumbe kaweta ke kabulidde mu nabaana n'eryoka ezimbulukuka bweti n'ojjula olubuto paka lwofu olina akaweta weegatta ki olina akaweta kwata akataapu kusigaza obulamu kati bangambwe Abanigeria babakuba kifiiriza naddala Abannayuganda abaadi babe baagala Abanigeria kubanga wano waliwo abaana Abannayuganda naye jamaama kuba nti nabo bannaku bazze bannange amasimu ganaabulwa bubuzi okunzita anyway naye nga wano Dubai obulamu butambulira ddala nga we nabo bala nyambadde akagato kagundi ka million 3.5 ayinza okulowooza nti nnenjo kalaba kanzuuminge katono linda mutu kalabe ka million 3.5 bannange njagola banyirira obugere bulinga kyakulya weebuno obutali bwa kisiraani abasajja nga bakuli bubi abasajja bandi bubi bamaze emirembe akasawo kali wake waŋŋambye nako katulageeko akanaako obukadde obubiri amasimu ndina 8 ne nalireseeyo ewaka akasawo ka million 2 gato ka million 3.5 million 3 nyambadde ki t-shirt n'omala okirabako nkunyuse mubeere bulungi Junior nkubuuzizzaako mutabani wa Kamali kale tufoonyirira ndagaako waggulu awo naye ako mabeere ndabe Asia tulageeko naawe waggulu awo tabe ku mabeere kivuddeko hannange ekikazi kino nakyo kikwano kyange kyali kimpita kimpeeko Doni Asia yampitawo emakindi Junior jangu nkuweeko ne mga ndi busy Junior
jangu kale ompe ku mimwa oyo Doniasia yali ankwana era nebo omulaba netega yago amagulu abadde agalaganze ninga Doniasia yampite Makindi ne musanga ali ku buliri yebambi nangamba Junior, come and I give you my son Gola boy anjagala Doniasia kati obadde ondaga amagulu go Doniasia mbolo nyime obadde bwotwabugwamu Asia kati mbondaze ebisambi obadde obiraganze kati munenga musanga we Makindi namusanga ku buliri yali bute Doniasia nangamba Junior era Doniasia nkimanyi nkyo ojja kunvuma nkimanyi wova wane nkyo ojja kunvuma ate mwe mwina omukwano olwaleero nabyongere mbimale leeta emmere yange KFC bagirese n'abaana aba KFC nabo bapaakinga bingi engeri KFC yange gye bagirese nga Planned Kid naye enkoko mugifumbe nja kulya KFC ndye neeyo mugiteeke mu oven mugisalireko salads ndero is chicken day mumanyi nze ndya KFC nendya enkoko eri deep fried muteekeko chocolate lava ku nkoko kati abanaku mwebuuza Junior chocolate lava byebiki enkoko za abazungu ze tulya gobadde manyi bwe buno obukoko bwe mugula ku sigiri kati muri eyo era Junior gwali enkoko mukwano ba chocolate lava tomuma ne Junior ne yagalidde mu ggwanga lino nze Junior senza kuba kyeyo bweru Uganda tennanemerera tennaba Juni weyagalidde mu ggwanga lino naye nga bannange kyamagero yasasudde miliyoni 15 ez'omukyala yamaze n'azisasula bambi so omukyala gwe nabanjizaako bamusasudde Christine so kyamagero takyayina kye tumubanja he paid the money 150 million yamaze n'azisasula nkwegayiridde nnyandaba sasula sente z'abantu nga sinnabanja nze Junior we bajje ewange nsooka n'enkuwa omukisa bwe kigaana nga nnyingirawo tulina omukazi gwe twabanjizaako Centenary Bank yajjako miliyoni 25 ku akawunti omukyalo oyo ne Centenary Bank yatuwandiikira ekiwandiiko Centenary Bank n'ennyonnyola lwaki yali yajjako sente za client kitegera ekiwandiiko ekyo mwakiraba twajogerako wano story ne Professor Ntambi Frank Ntambi omukyalo oyo bambi wa Centenary Bank yazuka kumacha nasanga Centenary Bank ejjeko sente ze ku account ba Centenary Bank yawandiise ekiwandiiko negamba nti sente ezo bazijjako lwakuba waliwo agent yali yababba so mugende mu kisome twebaza nnyo Centenary Bank olw'obuweereza obwo bwe tujja ne twogera ku bintu bino tuba tetulwana ntalo ng'abamuwe mukitwala mbu tetwagala amabanka simanya waliwo abatusasudde nedda tuba tulwanira bwenkanya justice abantu bafune obwenkanya abantu naawe kikubiseemu singa abadde maamawo singa abadde mugandawo singa abadde kojjaawo nga gwe bakola injustice so ate injustice ekatinga akulosi leero omuntu mulala enkyagwe sebintu bino mbiteekemu obwongo saagala mu kitwale abo babbuloga tebamanyi bye boogera mukwano tuba tubimanyi era nze Junior sina musango gwe nnyingiddemu ne gutaggwa kwamba mmaze okulaba Donasa yankubiddeko ku maca era Donasa nkulayirira ojja sigala ng'oli muganda wange Donasa I want to tell you you will remain my good friend nawulidde ennaku
Donnasa we namaze okwogera naawe I felt bad. Kinuma bambi okulaba nti bakwano bange nga bali mu bizibu nenga sina kyensobola kukola ekyabazima ddala emisango gyonna egirimu rape defilement sigiyingiramu era tondeetera misango nkuyambe nga girimu rape ne defilement misango egyo giba mizibu sina ngeri gyempolereza really bintu ebyo birimu ingredients ezo bw'oba tonnalya muwala sooka omusabe national ID abavubuka abali eyo mumpulirize before you sleep with the woman musabe national ID omanye wa myaka emeka ko abajja kubasiba mubeere omuntu asamira oyo junior ali abakadde abato basibya ebyo ebiwala ebyo ebito bajja kusiba tonnafuna akuloopa ne kati bw'olyagana agakadde ga Doniasia yakulubuka dda nakanguubi bw'olya full figure teri ajja kusiba gavumenti nayo bw'ogiyambye naalongo kitone anti kaduuka ebyo ebikazi byonna ebiremedde ku lujja lya buli nobody will imprison you nemuve ku baana b'amasomero mbegayiridde naddala mu abavubuka abayina essente muve ku baana b'amasomero bw'oba oyina ssente lwaki tonoonya bakulu banno bane bw'oba olira abakazi mu Uganda baweddemu gende Tanzania gende Kenya naye omuzadde atadde omwana we ku ssomero olyawo omulya kubanga oyina ssente bagenda kusiba munda prison so mwerye naye mirembe nze nabe nyenda okusiba waliwo abakazi abandya ne mutansasula ndi ku poliisi abakazi mbamanyi wamala okundya tewansasula kati kankulope defilement ne rape nze sijja kayana n'abakazi mmwe oledde munsinga emyaka nze muntu ajjo munsasule mwandya ne mungoba nkukubira amasimu toyagala gakwata nkubanja fayiro gyeri ate saagala kaabya nnyoko nga fulufiga bw'agamba fayiro yammwe gyeri yawedde buli kisi nti oli mukyala ng'olyewo nga wandya n'otansasula time for paying mulekeraawo okukozesanga abaana b'abannammwe ne mutabasasula omwana wa munno n'omukozesa kabuzi saawa 2 ali okwatuuyanye nomala n'onaaba n'ogenda kyaludireba ontulina amateeka agafuga abakozi so ffe ba boy child naddala nga tuli bato nze am still young ate waliwo sitayire era nga omuntu bw'omudda waggulu tosolaga nti yakulwepinza bye nagamba full figure nemugaa nti full figure toyinzaga nti bakulwepinza nga muganda wo wamuli waggulu waliwo sitayiro omukazi yenna bwadde omusajja waggulu kyebayita latitude tewaba lwepu misonale yokka ye sitayiro ekyasigadde nti bakulwepinza naye tosobola kudda musajja waggulu n'omutuulako noga nti mulaba we yandwepinze nedda ekyo nakyo mukiyige abanaaloopa rape cases mwali mu sitayiro ki tosaga nti mwali mu kaliga ng'amagulu mugabambye mu bbanga emitwe giri wansi nomanuga nti baakulwepinze so
style ezo muziyige mwawule eziri rwepebo nezitali, because you know all this time. Gwe Junior totwasamira okola ki wano, okola ki wano, lwaki ondaba? Bebe Cool bwatyo yazze nga ayambadde bintu bya Bebe Cool kambireke okumaliriza wano no omuwala ng'anyirira, omuwala ng'anyirira. Gwe yeyo DP yo simanyi oli mulungi wanje? Madam, ekikundeseza nti eki kikirabika kiri mulungi kino. Nampulira omusajja akikiitana. Mbadde nkuleeserwa kuba nti onyirira. Mwaza waizera mbadde sikwetaaga nnyo. Manyi ekizibu kyagawala aganyirira byepankapanka. Kati gwe obadde omanyi mbuno nti nkuleese mbooteese just DP yo yennyumidde. Junior njagala kulya sasula. No si katali andikando. Bano siye katali andikando. No crying anymore. Junior, Wanji? how are you doing? I'm fine now, are you? I'm okay. I just wanted to say hi to you. Hello. Hello. Is that you on the DP? Yeah. Which country are you in? Uganda. Uri Uganda? Atunaddamu akazi be Uganda bantama. Akazi be Uganda sikyabaagala. Musiiba nnyo mu masabo. Singa ogambye US kati nja abakazi b'ebweru. She's a student. Abakazi be Uganda sikyabadiringiramu. Nja kati bakazi mu America, UK, Canada. Kibayita North countries. Saudi Arabia, Oman, Jordan temutawana. Dubai totawana kuyingira ini box yange. Ngoli mu ddungu. Ndiringira nnyo kati mbakazi ba America awo. Keizi gyali, Kakalamu gyali. Olaba n'ekisenga kaye yafuna. So anyway, Iraq, Israeli, Lebanon mwete mutawanira koddala. Mubere mbutapu. Yuyo Donias yage musiba mbutapu. Musoke muleke bali batulie. Munaali ebisigaddewo. Naawe omukazi yazze na nga Junior njagala kuwa visa oje US. Madam, soko osindike deposit. Ebyo ebyokuntuusa eyo mumbeeze nga ani MC Kapale bamukasuka dda ku street. Namugamba oyo omukazi mufere. Omanyi Kapale towulira. Kati oli ku street ze California. Ate Kapale bagenda ku deportinga. Kaka toli freelancer.
Kapale namugawo oyo mukazi mufere. Mwemwe muloza buli muzungu alina ssente. Bajja kujja Morgan kati ali awo e California akaaba. Kapale kumawo obufumbo we bukulema ebweru. Naye Kapale siba obufumbo we bukulema mu America. Ng'oli musajja. Yingira buyingizi nadis bakuolunda embuzi. Kwa katika pale n'abakazi bakubuze ebweru. Nga ono mwana kakalamu eyakagende jojjuzi ayina mu Philippine. Era kakalamu omu Philippine yamugulira n'emmotoka gye yakimiramu kamiliyoni. Kakalamu si yakima kamiliyoni e Canada. Mwe emmotoka yoyo omukazi omu Philippine. Ye bamuyita bati ampe ekitabo kyange. Dongoli. Omukazi bamita Dongoli. Kakalamu gwa dating ennaku zino. Mu Philippine, Madamu Dongoli. Yava Manila. Kwa emotoka kakalamu gye yakimiramu kamiliyoni natadde mbutesi number plate. So omukazi bamuyita Dongoli. Ava Manila. Kakalamu kati gwayina. Keizito abadde kuno Kawalya. Nga inayogeza manyi ga mugongo. Era ye Kenzo yabirabye n'afumbirwa. Kenzo naye yabirabiddewo. Naga omanyi kanfumbirwe minister. Abasajja kati oyina okubala. Oyina okubala. Obufumbo kati tebukyaliko omukazi na musajja. Era kakalamu yali avano namugamba. Kakalamu nwezo omugongo. Nkubire essimu nkuterenga Uganda Wallet. Ne mwanyi. Ne simu ku DHL. Okuba muka Uganda Wallet. Ebyo bikazi toyinza bbiri yango oli soba. Never abakutenda. Kafitaliyo is not doing okay. Gwe Kapale ekikulemesezza. Abakazi b'ebweru Kapale n'oluzungu tolumanyi. Kapale don't know English. Omuntu notabulashinga mannyo. Kapale nakugamba. Yigangere gye bakozesaamu washing machine toyagala. Wanonga tonnagenda bweru kufumbirwa. Oyina okumala omwezi gumu. A whole month. Ngo traininga washing machine bagikozesa batya. Abazungu tebalina binika. Ketu tebagiina. Balina bino babalista bye bakozesa. Nga balista timo. Era kati balista timo yasobola okusobola ebweru. Amanyi how they use that coffee machine. DC washer. Oyina okubanga ogimanyi ogikozesa. Kapale didn't go through training. Kati ali bweru. Omuzungu yagoba Kapale kuwunya bigere. Kapale tasenya. Oluzungu tamanyi. Omukazi akoyo kosa sign language. Ebyo bikola eri malungu. Saudi Arabia noba tomanyi luzungu. Bali abapotolo tebagala manya. Era bo baga Ugandan women sweet but cheap. Wotale. Naye omuzungu. You must know how to operate machines. Era wano kakalamu, kaye wisdom, ne case, bagenanga mu ssomero, they teach them. Microwave. Thank you so much. Ne oli mu Uganda oyagala genda bweru ne microwave tomanyi nga bagiteekako. Ofumbirwewa. Namwe munsaasire. Ofumbirwewa. Oluva obufumbo bunnemye. Toaster bread tomanyi na toaster. Abane wa mwina amaalo kye kibalemesezza ebweru. You ne toaster tokimanyi how they toast a bread.
mboyagala visa era mfunye visa kati Junior oyagala visa ogenda okoleyo yo Ugandanis omuntu twala obudde genda ofune cost for 1 month umanyidde kulya muwogo musiike ku kkubo kati ebweru muwogo musiike onamugyawo w'ebinzaali you must throw toast bread ebyo ebikazi ebizungu byagala nnyo breakfast in bed you don't know naawe ogenze kufumbirwa oluvaawo sister Junior era mwe Junior mutulemesezza mwe muli balogo no n'omuntu tomanyi kuteekako kuuka tomanyi banyola batya oven enkoko bagikalirira batya tyogenze kufumbirwa kapale kyekikusumbwa MC kapale lekerawo okubuleminga Sendi ne Jenkins. You don't have any skill in operating machines nabigamba kati banno ba wisdom kaide ya busy kakalamu omulaba complaining. Do you see Kakalamu complaining? Do you see Case complaining? Do you see Labadaba complaining? Labadaba badde mu America emyaka emeka. He knows how to use a blender. Ne blender. Really, twekube mu kifuba. Twekube mu kifuba. Before we go to Europe or America, let us take these small courses. Zitulemeseza okufumbirwa obulungi. Goloza Shakibu lwaki asigadde wano? Why do you think Sister Shakibu asigadde? Shakibu tayinza va ku Zali. Era badda mu Luswayiri. Hapa nasema kwa Balugu. Hapa nasema papa kwa Balugu. Sasa Munonga. Sasa endelea sasa. Shakibu byaberamu ne Zali. Kulya Balugu. Aba Tanzania bamwagala nnyo. Kati obufumbo bwe Uganda nga bwofumbirwa Zali nti Balugu mujjamu atako buwasi siro jjo okufumba eri mu America bali mu sukuma wiki Zali yagala nnyo sukuma wiki aba Tanzania bamwagala nnyo n'abana Kenya sukuma wiki abanga jobyo you just pluck off the leaves. Nekati ngabu wofumbe South Africa. Si wofumba. Wenawe jango yose motoka yange nyenda. Emotoka nagiresedde ine ebisoto. Era oli awo yasamye mukasa. Nakajiparking dawo nyenda kulaba mpira gwa Euro. Washite nkuba yatonye. Nabagamba demotoka mujoze nagambye demotoka joze I'm leaving baba no bankubira amasimu olya mukasa aboli abafumbe enkoko mwawuze mu emirimu ngendo yoze motoka nyenda. Today is a Saturday ne weekend imbere waka. The cup is empty. Jango feeling. If the cup is empty, come and fill it. Come and pick the key. I know I got to move it. To kanga to Nabutunos. Chichin is Sumuzo Quat. There's a motor catching, or what dochi yes one. Prana Gambasina na motoka. So, no sit wema. Lema nawe kuoli. Bane ninga labye Rwema namuza.
namwe kwemuli Lwema namuza mwatandika ddi okundaba Madamu Lwema nkulabyeko kuno ne bawo amoza namwe mundaba ya Rabbi Bikira Maria ow'ekisa Allahumma kati Lwema oloza n'ekirungi kyenyenda okwogerako wabula Lwema tuleke Lwema ne bw'ojja wano n'ondaba I have no kind words for you with Hamoza kati mbojano mbondaba mbu kati mbunti ennyo Lwema kati muva mu ddwaliro Hamoza ava kola Lwema kati bava mu ddwaliro oba eryawa kati Lwema namuza olwo muva mu hospital shifuti ewedde yamuza eryawa mama wajja akola yakoma kuzaalisa ye nenga banne timu Nyamutolo temwerabira banne omukolo gw'omwana wattu Kenzo fenengo ye twaguze dda tugenda nebbi nga Lwema ne Nyamutolo president ajabbayo jajja tebahabulwa ye mugenyi omukulu jajja ebintu bya Nyamu Nyamutolo kati yaliko ebyalema byaggwadda Lwema ona postinga omwaka ogujja madamu soko otuleke kati tuli mu Nyamutolo yaliko ye muto yali potable yatagula bubina ye minister chokate jajja tebahabulwa ate ye chief guest okitegedde ekyo byonna twini one faba bina so batimu Nyamutolo tugenda nebbi Augustinga 3 kubeerawo ng'abajulizi so Lwema tusaasire guno omwaka n'ogwo omuguya gwo gwamuza mutuuleko ewammwe okitege sit at home nammwe mubirabireko eyo naye mwali mwatulumya dda nze bannanga amuhape ate no marriage ya Kenzo ne Nyamutolo erina okubeerawo fe baganda b'omugole Nyamutolo kuba nzo omu ku basista ba Nyamutolo mwadde temukibanyi nti nze ne Nyamutolo we are related nzo omu ku basista be kati Nyavula njagala n'abaani anatabangula omukolo eno embaga ya Nyondo ya Mundu embaga ya Nyamutolo ne Kenzo ya Mundu pisto ejja kubeerawo Lwema tukukubire ddala mukazi gwe awoze ebitanda ku stage awe bitando birete bulungi ku stage ng'olumyani Lwema notuko okuleta ekitanda ku stage era otulumye batimu Kenzo eno relationship teriko ddogo junior zagirimu era Nyamutolo ne Kenzo they first met at my home basoka kwesinkana wange omanye ffe abawagizi ebya junior obufumbo bwakule ye bwange bwannema tombuuza embaga yange yadde byagaana kati n'olwekyo ketuwagira ababirimu naye Kenzo temwekyawa Kenzo tanti okaabakaaba naye ku luno ojja kaaba bw'ogakomba gwe mwekyawe mulabe ng'era bwe tubawanise ate ffe tulwawo okusala eddiiro nagenze dde ewa Lwema nze bye nagamba Shiba wano ku mpaka za Shiba ne Sindi naye Shiba jangu ne flash
toyimbira ku open mic yagaana nesala nenzire ewa Sindi samugamba kwine kama nti enyimba zo ziteeke ku flash tojja kusobola Sindi mu live music n'agaana nze Junior okwekyusa gwe nebuuzaako nze munendiwo okuwaga but when things go bad tonsuubira nze sina ludda amuludda leero ndiye nenkyandiyeno so tonesigulirako bye nagamba kino kyempuuga mpuuga sifa abamuwaga ave mu nope tetwamala ne tumuvaako kati nze omu ku baawaga mpuuga ne mga mpuuga vaayo nakyo ne kivaayo obusiru bakikali ne baba bakaliridde empuuga mpuuga kitegeere ffe tulina tunoonya byaffe teri weena woolabanga ab'enaalemu nga tukuwagira sooka otule wansi olowooze enaalemu nga enaalemu etegeerekeka buli woolaba ab'enaalemu nga bakuwagira nga bangi sooka olindemu to take a decision. NRM tetubanko na side. Ekikola kye kigenda kati mpuuga abe NRM bamuwagiranga bangi ye nalowooza w'amaanyi mpuuga next time teweesiganga NRM. NRM naffe abagirimu tetugyesiga kati gwani owa opposition NRM bwegambanga ekintu lowoozaamu eyo pate yaffe tujagala naye yabayeekera President Museveni bwaga nti agenda Mbalala muteegere Jinja Road ja abadda Museveni bwaga nti agenda Masaka muteegere Mityana kati NRM tekugambanga ekintu nawe n'okigenderako kati impuuga yalaba tumukubira endulu na Masaka teyafe puuga fa abakuwabya ye NRM bannange munzikirize ey'olwaleero maama omupiira gutandise kale ey'olwaleero kangikomye wano tujja kusisinkana tomorrow ey'olwaleero kangikomye wano naye nga ngimaliriza abanoonya kabaka mwe mwenna ttiimu nnoonya kabaka mwe mwenna ttiimu kabaka yalwala buli omu akole ekimujjira mu bwongo bwe sina gavumwa sina muntu gwe ngana kunoonya kabaka gwe kola ekikujjira mu bwongo bwo Honorable Nsereko yagaana abaana ba omugenzi Katolo bwamukuddamu okukola interview. Honorable Nsereko yagaana abaana ba omugenzi Katolo bwamukuddamu okukola interview yonna kubanga abaana abo baali batandise okugamba nti abantu ababasuubiza ebintu mbu tebaabibawa. Honorable Nsereko n'agamba nedda ng'omuzadde ti abaana bajja bakozesa ensobi buli wovaayo n'oteeka abantu mu lujjudde nti tebaakuwa kintu n'abaagala okuyamba batya kati ate Honorable Nsereko abamumanyi alina discipline y'amaanyi naddala ku baana era tulina mwana wa Honorable Nsereko gwali olabye ku internet. Honorable Nsereko alina abaana abamu bali wano Uganda abalala bali mu America naye tewaliwo mwana wa Honorable Nsereko gwali olabye ku internet. Actually fe abagenzeeko ewa Honorable Nsereko bw'ojja ewaka nga Honorable Nsereko taliiwo n'obuuza abaana be bakubuuza omulundi ogwo ne bagenda ne bakola ebirala bw'ogezaako omubuuza gamba wait for that kati is a disciplinarian
so yagaana abaana ba Honorable Katolubwami ng'omuzadde okuddamu okola interview name kwa yagamba don't burn bridges enseno nene leero omuntu ayinza obutakuyamba leero nati nakuyamba gye bujja era atasobodde okuyamba si musango omuntu baga nti nja kuyamba n'atasobola tokijjaamu lutalo aba yalemeddwa muneetulemererwa nange Junior neeyamya ebintu nennemererwa era buli gwe nasuubiza okukolera ekintu bambi ne sitakikola tonyiigira we are all humans naye n'omuze ogwekweyamanga ebintu ku maziika nago mbadde nsaba gukome muze mubi ogwokwatanga omuzindaalo n'olimba nyenda kulabirira omwana ono nyenda kukola biki wano omugenzi Isima yafa ne bangi mwasuubiza taatawo ebintu ne banenga maliriza nsaba buli omu alina kyayina mu buwombeefu nga siragidde bambi munoonye ku taata wa Isima si mu bubi Haji Mutabuliiki abaali baagala Isima era nga ddala kituufu wali omwagala ku mutima tunoonyeeko taata wa Isima obeeko k'omuwa siragidde ate si yantumye wabula mukikole n'okwagala akakalaamu ye yali akwasaganya ebintu ebyo n'okuva akakalaamu we yagenda so bambi kikulu taata wa Isima bambi tumunoonyeeko tumugumye so abantu bambi mulekerawo okweyama ebintu n'osuubiza kyotaawe nenda bakolera kino nze abaana bano nja balabirira n'otakikola mu butuufu kiruma eri abo bookigambye kwaba bakuyinamu essuubi naye ate kittira ddala abo abaana b'omugenzi so awo nno weŋŋambira nti ekiseeithawe Honorable Sereko kye yakola kiyinza okuba kirungi oba naawe mundaba yoyinza okugamba nti nedda kibi abantu basuubiza nnyo bye batatuukiriza biki naye nze nange nandirowooza nti abaana ba omugenzi Katolubwama ensi bwetyo bweba ebyo bituuse ku bantu bangi muzeeyi wo n'avaawo abantu ne bakwewala buli omu gwali olowooza nti ajja kuyamba that's life obulamu we buba bambi naye nga twesabire nnyo twekumeekume ate tubeerewo munna obulamu bwe buti kitegeera so byebyo nabyo ebiva erudda eyo